BGPevents. Yeah, this is life after mukolo. Tuli eno Katooke, tawadde no Kwanjula. You are watching BGPTV, The Father's Heart. Obadde okimanyi nti osobola okufuna event planner and manager okuteekerateekera omukolo gwo gwonna kati osobola okumufuna nga mulokole obutafuna stress yonna. BGPevents be bantu abatuufu oyagala kekisi ebifaananyi ebirungi ne vidiyo motoka z'abagole mu bika eby'enjawulo jangu tukuyambe tukola decoration ali ku mulembe tulina bridal gowns ne changing wear obutebe tentsi abafumbi abalungi saako PA system ekyuma ekisunsula obulungi ate nga tukulira ne bajeti y'omukolo gwo ejja mu nsawo yo saakuba ashers baffe abali smart abataswaza mukolo gwo n'abogezi b'emikolo abalungi bakatumwa ate nga tusobola n'okukufunira reception y'omukolo gwo katoyagala suuti makanzu agatwalibwa ku buko oba gomesi tubikufunira ku bisale ebirungi. BGPevents bwetegeka omukolo tukuletera n'abayimbi abasanyusa abagenyi bo saako okukola selection y'ennyimba ezigendera ku mukolo gwo. Esimu 07758681 oba tusange Facebook page yaffe oba Twitter, YouTube ne Instagram. Blessed Charles, Blessed Gospel Promotions. BGPevents twewaayo for excellence, flexibility, time, integrity and hard working. BGPevents likinga, subscribinga oba ogoberere era yanirize n'omulala byonna bya BGPevents. Yeah, this is life after mukolo. Tuli eno Katooke, tawadde no Kwanjula. Ayino kuno Kwanjula abalokole be bakoze naye nga tukoledde basiraamu. So tobeereeyo, this is business. Decoration bwetukola taliiko ddiini naye sente zo ze zikwawula ku ddiko bwe tukola. So kati tuli wano tulongooza PVC zino ziraba zajja za white bulungi nnyo nga mpya naye kati lengerayo ebitaka bino byonna nkuba yatonnya. So ne ka tiimu yange eri wano eri mu kukola ki, eri mu kuzirongoosa. Tiimu yange eri mu kuzirongoosa wano ate tulabe nti tuddayo nga ziteedde bino biboodi. Eno yabadde tenti y'abako. Abako batudde wano, abako 7 batuddemu eno tenti ey'ekikumi wano. Kati this is the life after mukolo. Ebintu byonna tubeera wano nga bibeera amatiribo n'agabaddewo kati bibeera bwe biti. Olaba omukolo gwadde gwajja ku Sande naye kaakati leero Mande ffe tukyakola.
So tuli mu kujjayo wano buli kyonna kye twakoze ebintu bibeera munnange amatiribona agabadde wano naye kati so byebyo ebintu bye twakozesezza eri emmotoka yaffe epaakinze awo enkozi y'emirimu so kati byonna byebyo PVC ziizo tuzirongoosa tuzzayo nga byonna bitukula bulungi so kaakati ebutebe bwe buno buli kimu kiri muno ebiddayo erinnya lya mukama waffe Yesu twebaza nno Katonda tubadde tetukolangako mukolo gw'abasiraamu baakubye ettaali baakubye ettaali baakubye ettaali so this is life after mukolo so twebaza mukama nti omukolo twakoze omukolo gw'abasiraamu guno twatambudde bwe buti ati mulaba baajja famire y'abasiraamu naye kati ffe twakoze munaye nga tuli balokole so oba oli mukatuliki oba oli musiraamu oba oli museveniside oba oli mulokole manchas tusinga kukolera balokole 99% tusinga kukolera balokole kuba bye batutegeera munnaye gyetuviira betubeeramu ye famire yaffe okay so kati ezo tenti zonna tuzigyeyo mukolo gwadde mulungi betwalaze excellence era baatuwa omulimu nga bakimanyi tuli balokole baatuwa omulimu nga bakimanyi tuli balokole so twajja kukola business if it's business it's business we deliver and we are hardworking people core values of it is integrity excellence time hardworking and flexibility kati omukolo bwe guba nga guwedde ffe tusigala tukyakola ffe tusigala tukyakola munnange naye ngaebintu bibeera bikoze eki nga byaggwa dda byawedde dde omukolo gwawedde kyuma kyaffe mukama kye yatuwa kiri awo kibeera kipaakinze ebintu bitambula so wetumala nga nvuga abantu bange nga baddayo ate n'ebino ebintu nga biddayo naye mwenna abatuwa emikolo tubeeyanziza abaana bamaseeka ndowooza mubalaba bato bonna obukanzu kyekyo mukolo ettaali lyakubye wano ettaali lyakubye kuzikira kwabadde wano naye twebaza mukama HABIBAH webala okutuwa omulimu wamu ne omwagalwawo SULAIMAN so happy new year bannange and merry Christmas katusenkane mu party eddako next year ng'ate 2024 tukwasaganya emikolo emirala mukama wenyo omukisa mwenna abatuweredde omwaka guno mwebalire ddala so Decor tukyamukola tulina music system tulina ba ushers tulina tukwata ebifaananyi ne video tukola decoration webambaga tukunoonyeza ebifo newobeera nga Kwanjula ngaewammwe wafunda tosobola teekawo bantu tulina ebifo byetusobola okupangisiriza n'okolerawo Kwanjulako noddayo tulina abantu abakola cakes ennungi tulina abafumbi abalungi tulina abalina abagawunzi ennungi tutunda amakanzu tutunda amakanzu agatwalibwa ku buko n'okwambaza abagole amakanzu n'amagomesi so gowns tuconnectinga ku gown gyeziri ffe byotamanyi nti gyebiri tulina ba clients bannaffe the partners bannaffe betukola nabo mu business netutambulira wamu so emmotoka z'abagole nazo tuba nazo bridal cars of every kind bayagala limousine oba Lexus oba TX oba Range Rover new model old model oba Benz C-Class E-Class oba oyagala Jaguar oba oyagala
Noah oba oyagala zi Harrier banange buli kimu tukirina gwe BGP events kasita ogikwasa omukolo gwo toddamu kubonaabona. This is the life we live into after the function is done. Omukolo bwe guba guwedde ebintu bwe bibeera tukiriininga obuntu bwaffe ne buddawo bulungi. Ettaka lyonna liba ligenzeko ne tulijjako. Tuli bantu abaagala ebintu ebiyonjo. So mwenna abatwesigisiza emikolo twatandika n'omukolo gwali gwa omukulu Titus mu January 2023. I never forget. Kati ate tumaliriza n'omukolo tukyalinayo omukolo omulala tukyalinayo omukolo omulala awo December ono guno gwe gwali badde nga gusembeyo naye tukyalinayo omukolo omulala rekisa kya Mukama era mujja kuba ogulaba ku 31st. So this is BGP events. Numbers zaffe ziri buli wamu ne ku post eno kweziri 0703 35 60 plus 256 that's a code for Uganda plus 256 703 35 60 That's a WhatsApp number. You can as well call me. The director will pick you up. Every time you text that number on WhatsApp or you call over it, you just know that's the director's number. Director BGP Events. Amen. And another thing, just find us on Facebook, WhatsApp, Facebook, YouTube. Just type in the names Blessed Charles, BGP Events, Blessed Charles, BGP Events. Banange abantu tukoze emikolo mubaddemu emikolo egisinze ku mirala era ngenda tandika okupostinga the best mikolo of the year. Waliwo emikolo egiddirira okuva November, October, November, December. Mikolo gibadde gy'amaanyi. Mwenna abatuwadde ku ssente mwebale bambi, mwebale. Ssente zino ze tufuna mu mikolo gino okutegeka. Nze n'oba olina services zo ng'oyagala nkumanagingira omukolo gwo, you can as well contact me. Nembeera event manager and planner. Naye oba oyagala services zonna ez'omukolo, oyagala boogezi ba Kwanjula, ba M7 Mbaga, oyagala ate n'ebivulu tukyaliyo, tutegeka ebivulu. Yesterday twadde mu kivulu kya John Mary, kyabadde kirungi nnyo bannange. Mwebale kujja kuwagira gospel. Mwebale kujja kuwagira gospel. Nze ndo ne gundi yange. Ate tubeerayo mu kukwasaganya ate naffe tusasula ne tuwagira. Bw'olaba ne tiketi yange yiino nkyagirina, kitegedde VIP ticket. Mukama mulungi. So oyagala ki ku mukolo, kiki kyoyagala? Ssente gy'olina ku mukolo gye tukwasaganya, gye tutambuliramu, ne tubeera nga tukwasaganya. Totya nti abantu bano babbeeyi nnyo. Tuba babbeeyi ku muntu era ayagala ebyebbeeyi. Tuba mu average state singa omuntu aba ayagala ebiri mu average, ate nayagala low class naye nga etaswaza. Low class etaswaza naye tugirina package eyo tuba nayo, naye nga mutuufu jjukira ssente z'oba otuwadde ziddamu ggwe, zidda ku mukolo gwo. So teweekuba njawulo, weeteekemu amaja, weeteekemu ssente, olabe nga buli kimu kitambula bulungi. So eno ttiimu yange abamu ku bo balongoosa PVC zino, balongoosa ebintu bino okubeera nga bitambula bulungi, tubizzaayo nga bitukula kubanga we need to use them in another events. Yeah. So this is BGP Events. BGP Events. You are watching BGP TV, the Father's Heart. BGP Events. Mukulu oyo mulabye
Babi we bali Ronnie Taylor. Ronnie Taylor kati. This is BG. Bw'olaba Blessed Gospel Promotions eyo olaba music. Awo omanya oli ku muziki. Awo tubeera mu Gospel Promotions, awo tubeera mu Heart Worship Banquet, awo tubeera promoting abayimbi. Kati ate w'osangira BGP Events. Ate awo tubeera tugenze mu mikolo. So this is our car God gave us, UBP 312P. Kati emikolo tutambula twetegese buli kimu kama tatukoze bubi omwaka guno. So mwebale nnyo abatuwadde emirimu okuviira ddala ku Titus yatuwa omulimu, Mwami Titus Mwesigwa Mujamali ng'atandika okusembera ddala emikolo egisembeyo wano, Mami Lilian, Jane and Moses, Mami Lilian and Toskin, Victor Mwanguzi and Pamela, netujja wano Saida Gloria, netujja kati wano uno waliwo awo Dr. ani ono Boaz Fred ne mukyala we. Egyo nno gy'emikolo okugisembyeyo, naye tulina mingi wakati awo. Kati mpaka guno ogukyali ogusembyeyo right now gwa Sulaiman and HABIBAH basiraamu. Tukolera abasiraamu, tukolera abakatuliki, tukolera abaprotestanti, tukolera aba Seventh Day, tukolera aba orthodox. Abasamize tetubakolera. Bw'oba oli eyo ng'oli musamize ng'oyagala nga gwokkiririza mu busamize ng'oyagala tukudikoratingire, tukuwe music, tukuwe ba asha, tukuwe ebifaananyi ne vidiyo, tukutegekera omukolo, bambi mu mwoyo mulungi gezaako ewalala era gezaako basamize banno. Manyi waliyo basamize bannammwe abakola egyo emirimu. Ffe aba BGPevents tukolera bantu abakkiriza mu Katonda omulamu, ba Christians wakiri ne ba Muslims. Naye abasamize mmwe we are not for you. Era kwabo ba Christians betusinga okukolera be balokole, kubanga tuli balokole, ate abantu abasinga tuwa emirimu balokole. Kati betusinga okukolera emikolo. Era mu mwaka guno, mu mwaka tuyinza okukoleramu abatali balokole nga 2 oba 1. Mukama amanyi batuleetera. Kati mu mwaka gubadde gugwako twakoleddeyo omusiraamu. Can you imagine omusiraamu? Omusiraamu yono. Era tuli mu kugyawo bintu bino, So this is the life after the function. We dismantle everything and we have to assemble everything. We put it back. Nga tebizeyo, nga biramu, nga biyonjo, nga yeah, this is the life. So bwegamba decoration intabeera expensive, mbeera sisaaga. Jukira decoration tukola a day before or 2 days before the event. Kati event bweggwa n'oggyayo ebintu ku lunaku lwa event kuba emikolo egimu giggwa leeti. Kati n'osigala nga okyajjayo ebintu n'olunaku oluddako. So ebintu tebiba byangu. Naye omuntu omugamba decoration muneteeka mu ssente, omukolo gwe guveeyo. Bane mulaba nga tupositinga emikolo gy'abantu eginyumye. Those people baba beetadde mu ssente. B'oteeka mu ssente, nze ky'obeera ompadde bw'ompa ssente nga zinsobozesa ofuna kano akatebe k'olaba okalaba ka corporate. Kano akatebe okalaba, kano akatebe bw'obeera nga kunsasudde ate sisobola kuleetera ka plastic. Akatebe akasembayo ebbeeyi entono ka plastic. Naye waliwo akatebe buno waliyo obw'omutwalo, ogw'omu kitundu, 2 kitundu,
3 mitwalo mukaaga, you know, kati kisinziira mukolo ki na mugole ayagala ki nakyo kye tugenda kola. Amina. So all of you who have supported us this year, tuli mu season ya kwebaza era jjo twadde n'ensiima praise festival ya John Mary. Bannange twongera beebaza, mwebalire ddala mutuwadde emirimu, mwebale nnyo, mwebalire ddala omukolo guno. Tiimu yange nagirekawo saasobola nakudda okumaliriza, naye tiimu yange ebeera ekwasaganya kati tukomyewo okugyayo bintu. So ekiriwo nti jjo gwabadde gwa Sunday yesterday, ate nga tulina John Mary concert nga tulina okubaayo. So kati nembalekawo munnange nesisobola kugula live streaming kuba mba siriiwo, abalala babeera ku byabwe birala. So nesobola gula live streaming naye agwatambudde bulungi. Njabaakoko ku clip nga bwe gwabadde butonotono mujja bula, but this is after the function. Mukama abawe nnyo omukisa. We meet in 2023. Abagole mwenna abajja mujje tubuukinga ennaku nga bukyali, because the earlier the better. Good mikolo, however simple it is or however big it is, we plan it earlier for quality services. May God bless you. Shalom, shalom. Our numbers have already, even they are passing through this scroll. They are passing through this scroll. Akalango kakano kawulirize. So everything is well. It's such a Mukama waffe Yesu Kristo kibeere nammwe, mwenna abagole abagenda okujja, na mwenna abagole abaatuwa emirimu okutandikira ddala okuva 2016. I started this business 2016, then the idea came in 2013. Then 2015 nentandika kati 2016 nenfunira ddala emikolo egijja. 2016 wenakaliza ddala wali 2015 nali nkyali mu kkokko, ka 2016 2017 ka 2017 awo ekintu nekitandikira ddala okukwatira ddala. So I count myself so steady mu mikolo gino okuva mu 2017, 18, 19, 20, 21, 22, 23. So now 25 years kati nga waaka akulidde ddala, kati ate omwaka guno akuze nnyo. So oba oyagala mukolo gufaanana gutaffe tugukola ku bbeeyo eramula, bbeeyo eramula, fe tukubuulira buli kyonna kyekitwala. So tukola ne tusobola okufuna ssente eziweereza Mukama mu Heart Worship Banquet. Heart Worship Banquet tugenda tandika tours, tugendako Embalala eyo, Mukono, Jinja, Iganga, tugenda weereza Mukama. Bwe tukola ssente zino twakoze, Mukama n'atuwa ssente ne tusobola kutambuza famire zaffe, ne tufunayo emmotoka eyo emulaba eyo, new model ya Noah, etuyambako okuzinga emirimu okubeera nga janguwa. Kati tukola then tuinvestinga mu buweereza bwa Katonda. So Heart Worship Banquet Mukama gye yatukwasa tuddamu 2024. Yes, bw'oba oyagala namba yange kweri otusanga ffe Namuŋoona ewali offices zaffe, ate ne mu kibuga Kwaliwa Park awo Plaza. Then twalina business ya gowns, naye eyo erabikanga twagikendeezaamu. Nga bw'omanyi COVID we yajja ebintu ebimu byakubibwa, si ffekka abamu business zakyukamu. Kati naye nga tukyalina bapatana bannaffe abalina gowns. So oba oyagala gowns, I just connect you to those people ne bakwasaganya. Yeah, that's what I do. Naye bino ebirala oyagala bifaananyi video, awo BGP tubirina. Oyagala decoration ali ku mulembe ow'emyaka gya ddi, tukola ne Decor, ali rustic Decor. Tukola Decor buli kika kyonna. Amina.
wenna gw'oyagala fetubeera tugenda kukwasaganya mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Oyagala ba ushers, oyagala music system ekuba n'etuula, oyagala Decor wa kika kyo, oyagala corporate Decor, oyagala high class Decor, oyagala average Decor oba low class Decor, jangu twogere. Amiina. Oyagala bakola cakes, we have service providers abalungi. Oyagala ba bridal cars, we have good service providers. Oyagala catering services, oh my God, just trust us with your work. Oyagala kumanagingira mukolo gwo gwonna, gumanaginga, gubeere nga guli class. We are the people you can trust with. You want corporate MCs, which type of MC that you want, please. We are the people you can trust with your work. Tulina aboogezi ab'oku mikolo aboogera ennimi zonna, boogera ennimi zonna tubalina. So mujje tubakolera emikolo 2024 no, ate obeere wa mulembe. Naye ffe ojja gye tuli ng'okimanyi tuli balokole, abalokole abeesigwa, abalokole abamanyi okukola emirimu, abalokole abatya Katonda, abalokole abassaamu Katonda ekitiibwa, abalokole abaagala okukola, ate abalokole abajjula omwoyo. Amiina. Abalokole abamanyi nti okukola kuba kukola, tekuba ate kusaaga. So awo jangu ng'omanyi. Era noono omulimu guno gwe tuli mu kuggyayo okumaliriza tenti zaavuddeyo ka tuli mu kuggyawo ebisigadde gwa musiraamu HABIBAH ne SULAIMAN bye batuwadde omukolo. So tetusosola abantu kasita obeera ng'ozze kukola. Nagambye omuntu gwe tutakolera ye musamize, ye musamize era ye tetumukolera. Naye omuntu neobeera ng'ofiiriddwa muntu, oyagala kutegekera kuconnectinga kuleetera ba funeral service, oyagala butebe tenti mukolo tugulwaninge, oyagala gu live streaming, oyagala live streaming ya mukolo gwo bambaga oba ki oba kufiirwa, ebyo byo tubikola. Omuntu afudde tumukwasaganya, naye tetukola ku nnyimbe. Ennyimbe tetuzikolako, abasamize tetubakolera, n'ennyimbe tetuzikolako. Yes, so Mukama abakuume mu linnya lya Mukama waffe Yesu. BGPevents. You are watching BGPTV, the Father's Heart. Obadde okimanyi nti osobola okufuna event planner and manager okuteekerateekera omukolo gwo gwonna, kati osobola okumufuna nga mulokole obutafuna stress yonna. BGPevents be bantu abatuufu. Oyagala cakes, ebifaananyi ebirungi ne video, motoka z'abagole mu bika eby'enjawulo, jangu tukuyambe. Tukola decoration ali ku mulembe, tulina bridal gowns ne changing wear, obutebe, tents, abafumbi abalungi, saako PA system, ekyuma ekisunsula obulungi. Ate nga tukulira ne budget y'omukolo gwo ejja mu nsawo yo. Saakuba ushers baffe abali smart, abataswaza mukolo gwo, n'abogezi b'emikolo abalungi bakatumwa, ate nga tusobola n'okukufunira reception y'omukolo gwo. Katoyagala suuti, makanzu agatwalibwa ku buko oba gomesi, tubikufunira ku bisale ebirungi. BGPevents bwetegeka omukolo, tukuleetera n'abayimbi abasanyusa abagenyi bo, saako kukola selection y'ennyimba ezigendera ku mukolo gwo.
essimu 07758681 oba tusange Facebook page yaffe oba Twitter, YouTube ne Instagram. Blessed Charles, Blessed Gospel Promotions, BGP Events. Twewayo for excellence, flexibility, time, integrity and hard working. BGPevents, likinga, subscribinga, obogoberere, era yanirize n'omulala. Byonna bya obadde weebuuza omuntu asobola okukwasaganya omukolo gwo ne gunyuma nga tofunye na stress. BGPevents be bantu abatuufu bategese emikolo mingi ate nga tebasosola, omuli embaga, okwanjula, obubaga obutonotono obw'enjawulo. Blessed Gospel Promotions and Events era ebategeka ebivvulu, crusades, conferences, zisemina ate nga bapromotinga n'abayimbira ennyimba eza gospel yekka. Balina ba ushers abalungi, abalokole abataswaza mukolo gwo. Bakolera selection y'ennyimba z'oyagala eza gospel gw'azaagala ku DVD oba ku ka flash. Oyagala nnyimba za mikolo, za Christmas oba za kabagako, zonna bazikuselektingira. Batuukirire gwayagala audio oba video production, music direction, okuwandiika ennyimba. Oyagala sindika message nnyingi, bakola graphics ne designing. Balina ne ba service providers abeesigwa beweetaga ku mukolo gwo. Blessed Gospel Promotions and Events bw'obawa omukolo gwo tewejjusa, bw'abaagala bakubire ku ssimu noti 775 obagenda ku Facebook page yabwe Blessed Charles, Blessed Gospel Promotions, BGP Events, excellence, integrity, time and hard working. BGPevents.